po jako akawuwo. Empaka zino eza FMU Motocross Championship zigenda okusookera ddala ku kalenda eno eya motocross nga zigenda kuzanyibwa ku Sande eno nga 23 Galuga era nga wagenda kubeerawo okuvuga pikipiki saako n'emmotoka z'empaka. Okusinziira ku bategesi b'empaka zino abakulembeddwamu Ssemakula Katende basazeewo okuddiza ku bantu ng'okuyingira egaluga ku Sande omuntu akugula kipa ya soda yokka ayingire alaba abazannyi n'emmotoka be bawagiridde ebbanga. Tusazeewo nga organizing committee nga kwotadde ne bakama baffe FMU okuddiza eri bafaani baffe. Abamu ku bavuzi ab'amaanyi abagenda okuvuganya kuliko Arthur Buliki Junior, Omar Mayanja, Abdul Katete nga ne Posiano Lwakataaka wa kuzanya. Njagala Arthur Buliki avugeko ne Lwakataaka, avugeko ne Mayanja, avugeko ne Katete, ate vice versa n'abalala bonna bwe batyo. Oluvannyuma lwa Arthur Buliki family obutalabikako mu pikipiki z'empaka omwaka oguwedde, olwaleero annyonnyodde ensonga lwaki tebaalimu ate n'aweera nti guno omwaka bagenda kuvuganya. Omwaka oguwedde piki twaziwummulamuko nga famire yange lwa nsonga ez'enjawulo. Padi yali yakava mu injury ennene, bamuwa time awe era time of the bike. Tubeera ne Alistair yali mu bibuuzo senior form. Ku nsonga y'ekibiina ekyagala okubeekutulako ekyetuuma Motocross Association of Uganda, Buliki agamba nti kino nno baakikola mu bukyamu na buli kimu kye bakola bali mu bumenyi bw'amateeka, wabula n'alaga essuubi nti bano bagenda kutuula ku mmeeza bakkaanye omuzannyo gutambule. Kituufu abamawo balinayo ku nsonga wulira beboogera ensonga zaabwe ez'okwekutulako ezimu ziri genuine, naye obuzibu bwe twalaba nti engeri gye basindika kino ekintu kikulu nnyo ne mukikola nga mugobera amateeka. Salina Sifu yakusakidde eggulu erino okulwa ABS Television.